Sanyu Asfa. Kati nze mbadde simanyi ebbaala. Nina ebbaala. Olera wano ku Doddezo. Ebisibwa bubi nnyo abantu abasula. Mulimu amayumba agasuzaamu abavubuka. Naye oyo muvubuka nze mbadde simanyi nti asuzaamu n'abantu abawera. Oba omukaaga ye baayogera nti asuzaamu abantu bangi. Nze ebiseera ebisinga ntera kuwuliramu ye oba ne banne nga babiri. Naye abantu baayogera abangi mbadde sibamanyi ebintu byange okuva omwana we bwe yasula abadde yakamala waawe emyezi 3 omwenge gwange gubula amacupa gabula ne sabbuuni yaliwo yabula buli kasale nengamwe bannanga Ate sente sente zo ziteeka sayidi awo bibadde abawala abaalimu yabagobamu era nabatwala ne ku poliisi. Mwalimu abawala nga nabo bakyamu defense n'abatwala ku poliisi nabagoba saaliwo ate kakati ono tetwamanya nangeri gye yayingiramu era n'abo banne bayogerako tetubamanyi era nanyini nyumba abantu bayingira omwo tabaleeta nti abanjudde kuliko gwe bayita Moses Masasi gwe banoonya omumanyi Hasani Masasi mulaba bulabi naye nga simanyi nti oba Hasani Masasi naye nze tumulaba ng'ayita muno. Ogane mwana wa mukulu wo naye omumanyi ebikolwa bye. Nze ntegesa. Jowero omuyita otya? Jowero mutabani wange. Lwaki baleme muta? Ebikolwa bye si bikolo. Mwana wa muganda wo mwana wo dda? Mwana wa mukulu wange. Naye ebikolwa bye si bikolo. Era tageza n'awaayiriza banne abalala nti alinako waliwo ekintu kye bakoze kirala kyonna. Wabula okweka ye yennyini. Ekimwekwekeseza wansi w'ekitanda ki? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.